Kampala yakugamba teri mu Buganda. Tewali yakitwala nga kikulu. Buganda nga Obwakabaka n'olwolangira bwe businga ettaka mu Uganda oba mu Buganda. Ettaka ly'Obwakabaka erisinga obungi liri Ntebe, Mukono, Wakiso, Mpigi, Gomba, Kayunga. Mpuliriza bulungi. Bwe baali bakola Kampala, the new Kampala Metropolitan City yayita luddawa. Wandika mu comment. Ati boga muli bagezi nnyo mu politics, you can articulate issues. Njagala ombuli Museveni bwe ya drafting the new Kampala Metropolitan yayita luddawa. Njagala ompu ebitundu bya gazeti nga jeyita. Maneno okunywa ku mazzi. Mbwadde dakiika mutulina obudde butono. Obudde butono. Kampala district mugimanyi yonna bweri. Museveni bwe yali agaziya Kampala yakikola n'ekigendererwa. Njagala kusomesa oyige bulungi nnyo. 1. Olowooza lwaki during his Museveni's regime lwalonze executive director wa Kampala n'alonda minister wa Kampala bonna nga bali mu kibuga kimu, bali mu kizimbe kimu? Question. Goloza lwaki Museveni mu regime ya wano yalonda Idi wa Kampala executive director n'alonda ne minister wa Kampala? Lwaki yamulonda? Yayina ekifaananyi ekinene kyekiriwa. Yakugamba nti Kampala Metropolitan empya egenda kutwala Ntebe, etwale Mukono, etwale Mpigi, etwale Wakiso. Ettaka lya Buganda ery'ennono na buli kimu kiri mu district ki. Mbuuza gwe ba analyst, mbuuza gwe ettaka lya Buganda ery'ennono ery'enkizo liri luddawa? Liri mu Kampala mwennyini, Entebe, Mukono, Wakiso, Mpigi. Kati Kampala Metropolitan bw'agenda n'asakulingako district ezo nga bwe zibadde zonna. Where is Buganda? Kampala City yegenda okuba evunaanyizibwa ku mataka ago gonna. Obwongo butandise okuzuukuka. Obwongo butandise okuzuukuka. Ba analyst abali kuno mumanyi politics mbasomesa. Obwongo butandise okuzuuka. Ettaka lya Buganda lyonna ery'enkizo liri mu Ntebe, Mukono, Wakiso, Mpigi ne mu Kampala. Kati wakugamba nti the new Kampala Metropolitan egenda kuzingira mu bitundu by'ensomye. Ettaka lya Buganda liba liri luddawa? Tuvuddewo tukyali ku map awo tuvuddewo. Bire badde tumanyi. Comrade era bwe tukola emirimu gye egimu ku social media nga twogera. Mbaagala nnyo mwebale kukola. Nzikiririza mu democracy. Nzikiririza mu decision y'omuntu. Era buli omu kyakola nkikkiririzaamu. Nereka kwefuula nti gwe otegeera. Era leka kwefuula nti abalabye byogera tebikola makulu, gwe kyoyogedde kye kigenda okukola decision esembayo. Ogwo omuzimu guleke. Bwe tuba tukkiriza mu democracy, tuba tukkiriza nti buli muntu kozesa engalabi yo to articulate oba okuwa information according to your knowledge okusinziira ku ntegeerayo. So si kulowoozesa abantu nti gwe otegeera era gwe okola final decision ku issues. No, that is wrong. Yensonga lwaki nabaga nti ze bwe nkola information njikola nenjita negenda. Buli muntu nakola information netambula. I don't stick in a comedy's video. Sikwata mu video z'abantu oba okukwata mu bigambo byabwe, kubanga buli muntu akozesa mutwe gwe n'okukola issues. Mulekerawo okwefuula nti abammwe mutenga okutegeera n'okuba nti mwe mulina information ekomeredde ku buli issue mugaana abantu. Mu democracy buli muntu omuwa time n'alowooza n'akozesa engalabi ye neyeerundawo ekyokukola. Bwe twazza ku issue ey'okujja Buganda ku map, twafunye mixed reactions.
olina kugamba was a diversion. Oyo yengo mutogo mugamba nti diversion, which is okay. Olina akugamba Buganda tebajije ku mapu era bijja sigalawo tebijja chuka tuli bizaawo oyo naabeera nga ni mutuufu. Olina gamba nti Mayiga yayogedde era mutuufu kujuga no muleka naabeera n'engalabiye nti yes. Naye njagala bagambe ekigambo kino. Never ever in your entire life to take any Museveni's move for granted. Totwalanga ekintu Museveni kyaba akoze mu kusalawo okwe n'okitwala nti kyakuzannyisa. Tokikolanga. Togezanga ekintu Museveni n'akikola n'okitwala nti kyakuzannyisa nedda. Gwe yagambye nti diversion oyinza okuba oli mutuufu somehow. Era n'obuuza lwaki bakireese kati. Oyinza okuba oli mutuufu. Ne yagambye nti Buganda tasobola kuvaawo era buli kimu kijja kudda nga bwe kyali. Yes, naawe oli mutuufu. Ne yagambye nti Katikkiro avudde yayogedde bakitereezezza, naawe oli mutuufu. Nange yakugambye nti kigenda kubeerawo, ngenda kuwa ensonga kigenda kubeerawo ate ogenda kutya. Wabula kansooke nkole ka brief clarification about that. Gwatamanyi ko bayita Museveni. Era gwakyali awo akyaliisa ebijanjalo empiso njera kugamba Museveni takola nsolo ku buli kyakola. Oba akikoze leero oba akikoze ddi aba akimiininga just akiwaamu time n'akipoozinga bw'amala n'akita. Akiwaamu with time n'akipoozinga n'amala n'akita. Ayina ne badifenda kati ye bw'akikola ng'akireka waawo. To remind you, Kampala yakugamba teri mu Buganda. Tewali yakitwala nga kikulu. Buganda nga Obwakabaka n'olwolangira bwe businga ettaka mu Uganda oba mu Buganda. Ettaka ly'Obwakabaka erisinga obungi liri Ntebe, Mukono, Wakiso, Mpigi, Gomba, Kayunga. Mpuliriza bulungi. Bwe baali bakola Kampala, the new Kampala Metropolitan City yayita luddawa. Wandika mu comment. Ati boga muli bagezi nnyo mu politics, you can articulate issues. Njagala ombuli Museveni bwe ya drafting the new Kampala Metropolitan yayita luddawa. Njagala mumpu ebitundu bya gazeti nga gyeyita. Malero okunywa ku mazzi. Mbwadde dakiika mutulina obudde butono. Obudde butono tuna butono. Kampala district mugimanyi yonna bweri. Museveni bwe yali agaziya Kampala yakikola n'ekigendererwa. Njagala kusomesa oyige bulungi nnyo. 1. Olowooza lwaki during his Museveni's regime lwalonze executive director wa Kampala n'alonda minister wa Kampala bonna nga bali mu kibuga kimu, bali mu kizimbe kimu? Question. Goloza lwaki Museveni mu regime ya wano yalonda Idi wa Kampala executive director n'alonda ne minister wa Kampala? Lwaki yamulonda? Yayina ekifaananyi ekinene kyekiriwa. Yakugamba nti Kampala Metropolitan empya egenda kutwala Ntebe, etwale Mukono, etwale Mpigi, etwale Wakiso. Ettaka lya Buganda ery'ennono na buli kimu kiri mu district ki. Mbuuza gwe ba analyst, mbuuza gwe ettaka lya Buganda ery'ennono ery'enkizo liri luddawa? Liri mu Kampala mwennyini, Entebe, Mukono, Wakiso, Mpigi. Kati Kampala Metropolitan bw'agenda n'asakulingako district ezo nga bwe zibadde zonna. Where is Buganda? Kampala City yegenda okuba evunaanyizibwa ku mataka ago gonna.